Ntendeza Kristo, manya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo njagala okusiima gwena atwala obudde okubanga weekumira mu nsonga ezo zennyini ezannamaddala ez'okwekkaanyiza ddala ekigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku ekyo ekiyitibwa embavu, ennaku ennyingi wamu n'obwetaavu obw'obukulembeze mu kkanisa. Ebyo bino wammanga byemu ku bintu bye njagala tubeere nga tutunuulira mu kitundu kyaffe ekisembayo eky'ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'e14. Ojja kizuula nti ennyiriri zino ezisembayo okuva ddala ku lunyiriri 19 paka olwa28 waliwo ebintu byetasobola kuba nga tubuusa amaaso. Kimu ku byo kwe kulaba embavu abatume gye baagenda amaaso n'okuba nga boolesa embavu mu nsonga ez'enjawulo. Owantu olaba nga omuntu yanditidde okuyitawo, omuntu yanditidde okuba nga akola ekintu naye ate n'akikola. Ekirala y'ennaku ennyingi abatume gye baagenda maaso n'okuba nga bateekateeka abakristaayo kubanga bagyetegekera, kubanga ebyawandiikibwa nga bwe tunaalaba binogaanya ensonga eyo nga tetunnayingira mu bwakabaka. Kitugwanidde okuyita mu nnaku ennyingi nnyo nnyini ddala. Ate era n'ekirala kye njagala twekaanye y'ensonga ey'obwetaavu obw'obukulembeze mu kkanisa. So singa oba otunuulidde ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'e14, jjukira twalaba omulundi guli nti Pawulo yagenda maaso wamu ne Balunabba okubeera nga badduka ekitundu ekya Listra ekyalimu embeera ez'ogenda maaso n'okuba nga basamirira ebintu ebitalina makulu. Naye Bayibuli ate era yemu egenda maaso n'okubeera nga etulagira ddala nti ku nsonga eno yennyini abatume bagenda maaso n'okulagira ddala nti omuntu agwanidde okusinzibwa n'okugulumizibwa ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, yatonda ebiro eby'enjawulo, ate era oyo akussa emitima gyaffe n'ebintu ebirungi nnyo nnyini ddala. So olunyiriri olw'19 lutulaga nti bwe baali bakyali mu kitundu ekyo ekya Listra, waliwo Abayudaaya abava mu bitundu nga Iconium, ebitundu nga Antiokia, ne bagenda maaso n'okubeera nga bawabya n'okusendasenda endowooza ez'abantu abangi. Kati kye njagala obeere ng'otegeera oba ekisookera ddala wano kye tulina okuba nga twekkaanya kwe kulaba kye tuyinza okuba nga tuyita okuyaayaana okw'abo abayitibwa abayigganya. Kuyaayaana kwe tuyinza okuyita okw'abo abayigganya. Nti abayigganya bano be bamu Bayibuli beetulaga mu bikolwa batume essuula ey'13 olwa45 abaagenda maaso n'okusendasenda enkumulitu z'abantu bangi okutandika okusindiikiriza Pawulo ne Balunabba nga babagoba mu kitundu ekyo ekya Antiokia wamu ate era ne Iconium. Naye Bayibuli etulaga nti newankubadde Pawulo ne Balunabba baagenda maaso ne baddukira mu kitundu ekya Lisitula, Bayibuli etulaga nti era Abayudaaya bano be bamu baagenda maaso n'okwekolamu omulimu, abalala nga bava mu kitundu ekya Antiokia, abalala nga bava mu kitundu ekya Lukonia, ne bagenda maaso n'okwegatta wamu n'abo abaasangibwa mu kitundu ekya Listra, ne beegatta okubeera nga bakuba Pawulo amayinja wamu ate era n'okumufulumiza ddala mu kibuga nga balooleza ddala nti yali afudde. Kati bwe tutunuulya ku kuyaayaana kuno oba ekiruyi ekirabikira mu kuyaayaana okw'abano abayigganya, nti weewuunyiza ddala nti okugoba kwabwe okwa Pawulo nga bamujja mu bitundu nga ekya Antiokia ne Lukonia, Bayibuli etulaga nti ebyo tebyabamala, era y'ensonga lwaki baatwala eddala ne bamunoonyeza ddala nga baagalira ddala okubeera nga bakomyeza ddala obuweereza bwe yali agenda mu maaso n'okuba nga akola wamu ne munneewe Balunabba. Nobula kye njagala tubeere nga tutegeera nti okuyaayaana kw'abantu abatamanyi Katonda nako kusoomooza ffe ate abategedde Katonda. Nti tulina okubaako n'ebyokuyiga
bye tujja mu nsonga ez'enjawulo. Ffe abagamba nti twalokoka tulina okuyaayaana okwo okw'okutambuza enjiri, tulina okuyaayaana okwo okw'okukola obulungi, tulina okuyaayaana okwo okw'okusonyiwa, tulina okuyaayaana okwo okw'okwagala abantu nga Bayibuli bwe tugamba okuba nga tubaagala, tulina okuyaayaana okwo okw'okugondera Mukama Katonda waffe nga tunoonya okumuweesa ekitiibwa mu ebyo bye tukola. Nti newankubadde ababi balina okuyaayaana okukola ekibi, ate ffe abaalokoka tugwanidde okubeera n'okuyaayaana okukola ebyo ebikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Ekirala Bayibuli etulaga nti ne bamukwata amayinja ne bamukuba. Engeri eyali ey'okubeera nga omuntu atemulwa mu biro ebyo teyali ndala nnyo eri Abayudaaya. Engeri eyo yali y'amayinja, kubanga amayinja geetoolodde ebitundu eby'enjawulo mu kuba nti nno engeri ey'enkulaakulana gye tulaba mu biro bino si y'emu eyaliwo mu biro ebyo. Naye ekisinga okubeera nga kiragira ddala obuzito obw'eno ensonga nga tugasseeko n'olwabiri, Bayibuli etugamba nti abayigirizwa ne bakuŋŋaanira Pawulo we yali, naye n'amala n'agolokoka n'ayingira ekibuga, era olunaku olwaddako n'agenda ne Balunabba mu kitundu ekya Dulube. Kati wano nawo kikulu nnyo okuba nga twekkaanya ekyamagero kino eky'okubeera nga omuntu ono azzibwa mu mbeera eyo eyannamaddala oba embeera ennungi. Nti abayigganya ab'abatume balina ekigendererwa, ng'ekigendererwa ekyo kyali kiruubiridde kubeera nga balina omuntu gwe baali baagala okukomya, ng'era omuntu oyo tiyali mulala wabula omuntu oyo yali Pawulo, kubanga yali omwogezi omukulu. Naye kimuyiganyisa si kirala, bwali bwesigwa n'obuvumu bwe yagenda maaso n'okwolesa mu bitundu ebyo byonna eby'enjawulo, ng'asomesa ekigambo kya Katonda, ng'ayogera ekigambo kya Katonda mu bwesigwa wamu ne mu buvumu obw'amaanyi. Bayibuli etulaga nti ekyo kyabaviirako embeera ey'okwagala okubeera nga bagambira ddala nti singa babakomeza Pawulo babakomeza obuweereza obw'abo abatume. Ssebo ne nnyabo, ekireetera Pawulo okuba nga yali ensonga enkulu okubeera nga baali bamutunuulidde okuba nga bamukomya, bwe bwesigwa n'obuvumu bwe yayolesa mu mulimo gwe yagenda maaso n'okuba ng'akola ng'akola. Tugwanidde okubeera nga tuli beesigwa era ekyo Katonda kyatwesigisiza. Tugwanidde okubeera nga tuli bavumu nga tukola omulimo gwa Katonda, kubanga Bayibuli ekyo kyetugamba okukola mu Bakolinso ekisooka essuula ey'okuna olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Era ebintu bino eby'okubwa kwa Pawulo amayinja, Bayibuli ebitulagira ddala bw'oba otunudde ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso mu kitabo ekyokubiri essuula y'e11 olwa 25, Pawulo alaga nga bwe yagenda maaso n'okubwa amayinja omulundi gumu, nga akubwa amayinja Abayudaaya, ate era ne mu Timoseewo ekyokubiri 3:11 yagenda maaso n'ayogera eri omuvubuka omuto ayitibwa Temiteewo ng'amugamba nti, muganda wange, mutabani, omwana wange mu kukkiriza, jjukira byonna ebyantukako mu kitundu ekya Antiokia, mu kitundu ekya Lukonia ne mu kitundu ekya Listra. Ebintu ebyo byonna biraga okubonaabona omutume ono kwe yayitamu, naye ng'ate bino byonna gwe muganda ng'awuliriza, jjukira byali binyweza bunywezi obunabbi obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogera ku musajja ono, bwe yamugamba nti yali wa kubonaabona oba yali wa kuyita mu bintu bingi olw'erinnya lye. Naye ekyo tetusobola kubeera nga tugamba nti kyali kyankomeredde eri Pawulo yekka, wabula kye tusobola okugamba nti teri n'omu ku bantu kaakati asobola okugamba nti abonyeebonye nnyo nga Pawulo bwe yabonaabona ku lw'enjiri. Newankubadde naffe tubonaabona, naye teri n'omu asobola kwenkana musajja oyo Pawulo mu kubonaabona kwe yabonaabona olw'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ekisinga okuba nga kiragira ddala ate obukulu bwa Katonda y'engeri gye yagenda maaso n'abeera nga amuzza engulu n'amuwa amaanyi mu mubiri
era ekyo tukkiriza nti Katonda yakikola olw'okubeera nga alaga amaanyi ge eri abo abayiganya bonna ab'enjiri ti Katonda waffe bw'atandika ate era amaliriza. Ekyokubiri kye tusobola okuyigamu ekyo nti ekyamagero kino eky'okuzza Pawulo engulu era nakyo kyali kigenderere mu bukulu bwa Katonda kuzzaamu amaanyi abo abakkiriza abaali abawere mu kitundu kino ekya Listra. Kutegeera ddala ti Katonda bw'aba alina kyayagala okumaliriza n'obulamu bw'omuntu teri n'omu asobola kubanga akomye ekyo Katonda kyaba ateeseteese okuba ng'akola. N'obula akalala akakulu kekka abayigirizwa bano okwekuumira awo Pawulo yali teri n'omu yamukwatako kubanga singa wali olabiddwako ng'olina engeri yonna gy'oli omuwa obuyambi naawe amayinja gaali gakutuukako, naye kye baali basobola okubeera nga bakola wataali muntu yenna mu mubiri yali asobola okubeera nga adifendinga Pawulo, bo bagenda maaso n'okwolesa okwagala kwabwe n'okufaayo eri omutume ono. Olwabiri mu olumu Bayibuli etugamba nti bwe bagenda maaso n'okubuulya nti mu masekkati g'okukubwa amayinja ago bangi leero baali kuttemu ebyabwe ne badda ewaka oba ne banoonya omulimu omulala, naye mu masekkati g'okuyiganyizibwa kuno abatume kwe baasanga n'okumbeera eya Pawulo okutuukira ddala mu kubanga tukkiriza nti ateeka okuba nga yafa, kubanga ebyafaayo biraga nti abantu bano tebaavanga mu kifo ekyo kye baakubirangamu omuntu eyali ow'okuttibwa paka nga bakakasiriza ddala nti omuntu oyo yali akoze ki? Afudde. Jjukirako biri bye twalaba oluvannyuma bwe twalaba engeri gye bayisaamu Sutefano baamukuba amayinja paka kumutta. Kyenjagala okugamba kino kyali kyamagero, Katonda mwene yamanyidde ddala ki kyali ayagala okubeera ng'amaliriza n'obulamu obw'omusajja ono ayitibwa Pawulo. So kye tulaba wano nti mu masekkati g'ebyo era oluggi lwabagulirwawo ne bagenda maaso n'okubuulira enjiri mu kifo kya Dulube, mu kitundu ekyo ekya Dulube oba mu kibuga ekya Dulube, era Bayibuli egamba ne bakola abayigirizwa nga bangi. Batuukiriza Matayo 28:19 paka 2 etugamba nti tugende mu nsi yonna tukole abayigirizwa. Bayibuli etulaga nti abatume baafaayo nnyo kwekyo ekiragiro ekya Mukama waffe Yesu Kristo mu masekkati g'okuba nga baakubwa amayinja ne bakola abayigirizwa. Ate ekisinga okubeera nga kyewuunyisiza ddala nti bwe bamala okukola abayigirizwa abangi mu kifo kya Dulube, Bayibuli tugamba ate ne bakyuka ne badda era mu Listra, ne badda mu Iconium, ne badda mu kifo kino ekya Antiokia. Awo we twogerera ku mbavu oba kye tuyita embavu eyagenda maaso n'okwolesebwa abatume. Sebo ne nnyabo awuliriza kyenjagala otegeere nti abatume ekintu kino kye baakola eky'okudda emabega oba okuddira ddala mu bifo ebyo byennyini bye baasinsikanamu okusoomozebwa n'okuyiganyizibwa okw'amaanyi, ekyo yali nsonga y'amaanyi nnyo oba ensonga eragira ddala embavu ey'abatume. Jjukira mu Listra Pawulo mwe yakubwa amayinja paka ku ddaala erya kulowooza ddala nti yali afudde. Mu Iconium baagobayo mugobe. Mu Antiokia embeera teyali nnyangu. Antiokia ekya Pisidia embeera teyali nnyangu, naye eyo yennyini gye baasinga okusanga okusoomozebwa okw'amaanyi. Ate bamala nga wayiseewo akabanga akagere ne bamala ne baddirayo ddala mu bifo by'ebimu. Leero kyekyo kyengambye nti ab'olwaleero babeera bazzeeyo dda ewaka, babeera banoonyeza emirimu emirala egy'okubeera nga bakola ki? Nga bakola. N'ekikulu mu byonna kye kino. Kiki ekireetera Pawulo ne Balunabba okuddayo mu bifo by'ebimu bye baasinsikanamu okusoomozebwa okw'amaanyi n'okuyiganyizibwa okw'amaanyi? Ensonga zirenga za mirundi ebiri. Ensonga emu ku zo yeeno, bakyuka ne badda mu bitundu ebya Listra, mu bitundu ebya Lukonia, mu bitundu ebya Antiokia olw'ekigendera eky'okubeera nga baali baagala okubeera nga bafaayo oba okutegeera ddala ekkanisa ezento ezaali zisimbiddwa mu bifo ebyo zaali zikola zitya okubeera nga bagumya, okubeera nga bazzaamu amaanyi abakristaayo abo wamu ate era n'okubeera nga basomesa abakristaayo abapya mu nsomesa
eya Mukama waffe Yesu Kristo. Jjukira bulungi gwena awuliriza nti omukristaayo oba betuyita abayigirizwa, omuyigirizwa owa Kristo Yesu abeera muyizi owa Kristo. Kati abatume newankubadde okusomoozebwa kwali kw'amaanyi mu bitundu ebyo kwe basinsikana, kino kyakuyiga eriffe nti omulimu oguba gutandikiddwa, omulimu ogwo guba mulungi gwa kubeera nga gufiibwako okubeera nga gukuzibwa, nti abatume tebaayina muntu mulala yenna eyali asobola ate okubeera nga agumya n'okuzaamu amaanyi abantu bano abaali mu bifo ebyo. Tebaayina muntu mulala eyali asobola okubeera nga asomesa ensomesa ya Kristo eri bano abakkiriza abaali abawere, wabula bo bennyini tebeeyambula buvunaanyizibwa bwabwe, wabula obuvunaanyizibwa bwabwe babutwalira ddala ng'ensonga enkulu nnyo nnyini ddala, nti ne webeera nsonga nga yakuviibwako bulamu bwabwe, ekyo tekyali kikulu eri bo, kubanga bo kye baali bamaze okuba nga bategeera nti obulamu bwe baayina tebwali bwabwe ne bwali bwa Mukama waffe Yesu Kristo, nti baali bakwasa obulamu bwabwe Kristo. Pawulo yennyini ayogera mu Bagalatiya essuula ey'okubiri olunyiriri, ffenna abasinga lwe tutegeera ddala obulungi olwabiri olugamba nti nze nkomereddwa wamu ne Kristo, nze kaakano sikyali mulamu, wabula Kristo ye mulamu mu nze, era obulamu kaakano bwe nnina mu mubiri mbuyina olw'okukkiriza Mwoyo Omwana wa Katonda oyo yanjagala ne yeewaayo ku lwange. Nti kino kye tulaba kiragira ddala abantu abaali nga baawaayo obulamu bwabwe nga tebeeyinaako buyinza. Ensonga y'emu gye tulaba mu Bikolwa by'Abatume essuula eya 20 olunyiriri lwa 24 Pawulo yayogera nga ava okwogera n'abakadde ab'omu kitundu ekya Efeso nga bagamba nti nze kaakano sibala bulamu bwange nti bwa mugaso nnyo oba ekintu eky'omuwendo eri nze, olwo nze nsobole okubeera nga ntuukiriza ekkatala eryo ery'obuweereza bwe nafuna okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo, okujulira okw'enjiri ey'ekisa ekya Katonda. Ndowooza ebigambo eby'omusajja ono ne mu bitundu ebirala bikulagira ddala Pawulo yali ani. Kati bwe bimala okulaga Pawulo yali ani, tolina kwewuunya kusalawo kwe yagenda nga maaso n'okuba nga asalawo ng'akola ekyo Katonda kyali amuyitidde okuba ng'akola. Omusajja ono eyali omutemu, omusajja ono eyali omuyigganya, tulaba nga ebintu byonna byakola ku bakristaayo mu ntandikwa y'ekkanisa ate byo byennyini naye kaakano bitandika omutuukako, akubiddwa amayinja, agobeddwa mu bibuga n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebyamutuukako, naye bwe yamala okuba nga ategeera Kristo yaani ne kye yakola mu bulamu bwe, Pawulo n'akkiriza abule Kristo alabisibwe nga Yokaana omubatiza bwe yayogera mu Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 29 paka olwa 3 ng'alaga nti nze kiŋŋwanidde okukakkana ye Kristo agulumizibwe. So mu ngeri eya Pawulo yali yasalawo abule Kristo alabisibwe. So drive oba ekivuga ekyali kivuga obulamu bwe tekyali kirala wabula obulamu obwa Kristo Yesu. Sebo nenyabo ebyo byakuyiga eriffe, tusaba naffe Katonda otuwa obusobozi, otuwa obuvumu obutatiiririra bwe kituuka ku nsonga ey'okukola omulimo ogutuweereddwa ogw'okuba nga tubuulya amawulire amaki amalungi. So naye wonna oyinza okuba nga oli ebyokuyiga tomooni mu bino bye tugenda mu maaso n'okuba nga tulaba tinaffe tugwanidde okubeera abaki abavumu, tugwanidde okubeera abavumu kubanga oyo eyatandika omulimo mwesigwa era asobolera ddala okutuukiriza ekyo kyaba akoze kyaba atandise. N'ekirala ekikulu kyenjagala tubeere nga tufaayoko kyekyo Bayibuli kyegenda maaso ate era n'okuba nga enoganya. Bw'otunuulya olunyiriri olwa 22 babegamba nga bazaamu emmeeme z'abayigirizwa amaanyi nga babagamba nga bwe baali bagwanidde okweyongera mu kukkiriza
bagamba nti kyali kibagwanidde okuyita mu nnaku ennyingi nnyo olwo balyoke bayingire obwakabaka bwa Katonda. Kino kye kimu ku byawandiikibwa ky'oyinza obutawulira mu butuuti obw'enjawulo leero bwe tuyina mu mawanga ag'enjawulo, nti abantu abali mu mugendo gwe tuyita word of faith oba ekigambo eky'okukkiriza, abali mu mugendo gwe tuyita positive confession nti okwatula obulungi, abali mu mugendo gwe tuyita dominion theology kye tuyita omugendo ogw'obuwanguzi, abali mu mugendo gwe tuyita ogwa positive thinking, kulowooza okulungi, abali mu mugendo ogwa prosperity gospel, mu Luganda kye tuyita omugendo ogw'enjiri ey'obugagga, bino tebasobola bibuulira kubanga bateekateeka endowooza zaabwe okubeera nga boogera ebyo ebibanyumira, era nabo be babuulira ebigambo bino nabo bateekateeka endowooza zaabwe okubanga ebyo ebigambo bwe bityo bibagenda amaaso n'okuba nga bawulira nti omukristaayo tasobola soomozebwa, omukristaayo tasobola kulaba nnaku, omukristaayo tasobola kubeera ng'apangisa, omukristaayo tasobola kulinnya booda, omukristaayo tasobola kubeera nga alwala, tasobola kufa nga tannatuusa myaka 12, nti omukristaayo agwanidde okubanga buli kyonna ky'alina kya mulembe nnyo kubanga ebyo eby'omulembe bye bigenda okulabisa ekitiibwa kya Katonda, bye bigenda okubeera nga bireetera bannamawanga ennaku, bye bigenda okubeera nga bibaleetera embeera ey'ogamba nti bano kye balina naffe kye tugwanidde okubeera nga tuyina. So ebintuntu eby'engeri eyo bye bigenda maaso n'okuba nga bijjudde obutuuti obw'enjawulo mu biro bino. Lwaki? Abantu basomesa binyumira abantu, ate ababisomesa banoonya ki ekikola. Bakugamba nti abantu balina ennaku nnyingi, tebeetaaga ate kubeera nga bagattibwako ennaku endala Bayibuli gyeyogerako. Naye omuntu yenna agamba nti muweereza, omulimu omukulu ogugwo gwa kubeera nga oli mwesigwa eri ekyawandiikibwa, ng'oli muntu omwesimbu eri ekyawandiikibwa. Toyina kubeera nga okikyusa okwogera ekyo kye kitoogera, ogwanidde okuleka ekyawandiikibwa kyeyogerere kubanga amakulu g'ekyawandiikibwa gali mu kyawandiikibwa. Tuyina okikkiriza ne kibeera nga kyo kyennyini kye kinyiganyiga endowooza zaffe ne kituusituusiza ddala ku ddaala ery'okuba nga tukkiriza ddala ebyo ebirambikiddwa. Ekirala ekyenjagala nga tutunuulira y'ensonga eno gye banyweza ey'okweyongera mu kukkiriza mu masekkati g'ennaku ennyingi, nti ebintu bino ebiyitibwa ennaku ennyingi Katonda abirekawo olw'ekigendererwa ekyotukkakkanya. Ekyo nakyo kisobola okuleetera abantu emmeeme zaabwe okuba nga zibasinduukirira. N'ekyenjagala okuba nga nkugamba, emmeeme eyo tegwanidde kusinduukirira. Katonda ye mukulu, Katonda yafuga ebintu byonna. Kyabaateeseza kye kigenda okubeera. Bwe babeera nga bano abatume baayiganyizibwa, abakristaayo ababereberye baayiganyizibwa, tetulina kyankizo kisobola twawula kubeera nga tetusanga kusoomoozebwa kwonna. Katonda byayogera nti bijja kubaawo, ssebo n'ennyabo osobola okwakana n'ebijja kubeerawo. Obuvunaanyizibwa bwange ng'omuweereza owa Kristo sigwanidde kusomesa busomesi mazima ga Bayibuli, wabula ŋŋwanidde n'okuzzaamu abantu amaanyi, kubanga byo Bayibuli byetulaga mu Timoseewo 2:2 nti tulina okubuulira enjiri mu biro byonna ne mu mbeera erabika nga etali ya biro. Tugwanidde okubeera nga tunenya, tugwanidde okubeera nga tuzzaamu amaanyi, tugwanidde okuba nga tusomesa, ate tugwanidde okikola omulimu guno mu bugumiikiriza. Ssebo n'ennyabo, Bayibuli nnambulukufu ekimala nti tuli baakuyita mu kunyigirizibwa kungi nnyo nnyini ddala nga tetunnaba kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ebintu bino bijjudde ebyawandiikibwa bingi by'otasobola kubeera ng'okola ki ng'omalawo. Njagala okuwaako ebyokulabirako Bayibuli byetulaga obulungi waneeno, okwataganye n'ebyo by'owulira abantu bagenda maaso n'okuba nga boogera. Singa oba otunudde Baluumi 8:17 egamba nti mwe mubeera nga muli baana era muli basika era abasika ba Katonda era abasika wamu ne Kristo Yesu, era bwe kibeera nti muli kubonaabona wamu naye, n'olw'ensonga eyo munaagulumizibwa wamu naye. Bayibuli etugamba tetulina ngeri yonna gye tugenda kuba nga tudduka embeera ey'okola ki ey'okubonaabona. Abakristaayo
Kristaayo bakubonaabona tetunaba kubeera nga tugulumizibwa kubanga abantu bano abasinga abagamba nti omukristaayo talina kubonaabona tebamanyi kyetwandiise kiki ekisooka nti mu lugendo bwe twogera ku bulokozi biki ebisooka ate biki ebiddirira ebirala nti bwe tutunuulira obulokozi bwe busookera ddala bwe twogera ku bulokozi kiba kitegeeza nti katusaanyiziddwa mu maaso ga Katonda tetukyaliko musango. Ekyokubiri kwe kutukuzibwa, ekyokusatu kwe kubeera nga tugulumizibwa. Kaakano wetwogera twagibwako omusango ekigenda mu maaso n'okuba nga kirabisibwa kaakati kwe kutukuzibwa ne tweyawula ne tutambula mu bulamu obugulumiza Katonda wabula ekinaddirira ekyo kwe kugulumizibwa olwo tuloke twambale emibiri giri egy'ekitiibwa. Naye baneeno abasomesa ebintu ebyogamba nti omukristaayo talina kulaba kusoomozebwa oba nnaku yonna yonna bo ensomesa yaabwe mu butuufu bw'ensonga tusobola okugamba nti tekkiriziganya n'ebyo bye tulina mu Bayibuli kubanga bo kaakano bayambala dda emibiri egy'ekitiibwa ate nga beefuula okuba nga bakyali wamu naffe ku nsi kuno. Teri ayambadde mubiri gwa kitiibwa ali ku nsi kuno naffe. Ffenna abali ku nsi kuno tetunaba kwambala mibiri gya kitiibwa. So ssebo n'ennya abawuliriza olina okuba omwegendereza ani gw'owuliriza bubaka ki bw'owuliriza bubaka ki bw'olaba. So beera mwegendereza tomala gagula kintu kubanga owuli abantu bali mu kucamuka owuli abantu ebbugumu libajjudde omubiri gwe n'ogamba nti kino kiteekwa okuba nga kiri mu Katonda. Nedda tunuulira ebyawandiikibwa olabe n'enneeyisa y'abantu ebikolwa byabwe ojja kutuuka ng'okoze okusalawo okwannamba ddala nga Bayibuli yeekuwabulira ddala okutegeera eky'obwa Katonda n'ekyo kitali kya bwa Katonda. Bw'oba tulinde ekkanisa y'Abasonika eyalaba okubonaabona okungi Bayibuli etwagamba Sonika ekisooka 3:4 nti twabagambye ddala bwe twali nga tukyali nammwe nga bino byonna tebinnabaawo titugwanidde okubeera nga tulaba ennaku ennyingi era ebyo bye twabagamba byali byakutuukirira. Bano babateekateeka nti okubonaabona kitundu ku bulamu obw'omukristaayo. Pentekote olunaku lwennyini lwe omuntookovu lwakka ku batume tekyali mirembe. Ekkanisa newankubadde yazaalibwa ekyaddako abatume kusibibwa, kukubwa miggo, kuyigganyizibwa, abantu okubeera nga bagenda mu bwawanguse, abalala basuuliddwa mu Antiokia, abalala basuuliddwa e Damasco n'ebitundu eby'enjawulo ng'ekitabo ky'ebikola batume bwe kiragira ddala, abalala ne bagwa Samaria. Kiki nti ekyaleeta okuzaalibwa kw'ekkanisa ate kyaviirako ekkanisa okuyigganyizibwa. So ssebo n'ennyabo bintu abantu bonna abayita ba Pentekote naye nga bagamba nti tebali si baakulaba nnaku. Obupentekooti bwabwe buusibwa era ensonga lwaki ebyawandiikibwa babivvuunula ng'ebakola ki babivvuunula. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini naye yayogera n'agamba ti mbagambye ebintu bino mulyoke mubeere n'emirembe gyammwe mu nze. Mu nsi mujja kulaba ennaku nnyingi naye mubeere basanyufu kubanga nze nkoze ki mpangudde. Pawulo ebigambo bimu byagamba Timoseewo n'amugamba nti gwe tugwanidde kukwatibwa nsonyi obujulizi obwa Mukama waffe Yesu Kristo oba kukwatibwa ensonyi nze omusibe wa Mukama waffe Yesu Kristo, naye beera nga ogabana mu kubonaabona okw'enjiri nga amaanyi ga Katonda. Wuli ebigambo ebyo leero bino tosobola biwulira ki mu butuuti obwa bulijjo. Ye kiriwo ekira Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekyokumeka 2:4-5 Pawulo agamba Timoseewo gwe genda mu maaso n'otuukiza obuweereza bwo obw'omubuulizi w'enjiri wamu ate era n'okola ki n'okubonaabona. Ate Bayibuli era y'emu yegenda mu maaso n'eraga mu Timoseewo 2:12 nti ye kigwanidde buli omu okubeera ng'ategeera kino nti oyo yenna ayagala okutambula mu bulamu obwa Katonda mu Kristo waakulaba okubonaabona oba okuyiganyizibwa. So gwe yenna ali eyo nkuteekateeka nkugamba nti ffe ekkanisa oba ffe we tukuŋŋaanira oba ffe nga tukuŋŋaanye bino byonna twagenda mu maaso n'okuba nga tubitegeerera ddala ne tubiganya tubikkiriza ddala nti byakubeerawo. Yonna gy'oyinza okuba ng'oli ng'owuliriza obubaka buno saagala kulimba ate saagala kusuddiya ng'enjogera ya bulijjo. Bw'oba osazeewo okutambula nga Bayibuli bw'esomesa ng'Abakristaayo ababereberye bwe batambulamu, ky'olina okulindira kwe kuyiganyizibwa. Ate onaakola otya
kubanga kigwanidde okubanga kitegeerebwa bulungi nti Katonda talina baana be bonna basuutasuuta nga abajjako emitawaana gyonna oba ennaku yonna. Talinayo mwana yina gwasuutasuuta. So tugwanidde okubeera nga tuteeka mu nkola obugumiikiriza nga Balumi 5:3 paka 5 bwe lunywereza ddala. Baba Mukama waffe yabonaabona Bayibuli nambulufu bulungi nga bweragira ddala mu Peetero ekisooka essula ey'okuna 12 paka 16, ate era Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriro lwa 2 paka 24 lutulaga nti Kristo nga bwe yabonaabona yatulekera ekyokukola ki ekyokulabirako naffe okuba nga tukola tutya nga tubonaabona. So masekati ge byonna kyenjagala okulaga nti ba Pawulo babonaabona naye ate Mukama tiyabalekaawo, yalwamu nabo n'abawa obuvumu n'abawa obusobozi n'abawa obugumiikiriza. Naffe kyonna kye tuyinza okwenganga Katonda affe alwamu naffe. So sijja kulimba bino tulina obisuubira. Bwe batebize webaze Katonda, eba bize webaze Katonda. So naye omuntu yenna agamba nti ali mu Kristo ajja kubaako ekinyiga obulamu bwe. Busobola okuba nga bulwadde nga tebutegeereka buvaawa, busobola okubeera nga bwavu, esobola okubeera mbeera yonna, kisobola okuba ekintu kyonna ekirala n'ogamba n'ekino lwaki tekivaawo. Kati abakkiriza mu nsomesa simanyi ezikutula n'ezisiba simanyi bano bamukutula njegere n'ebisigadde ogende bakutule naye bakola batya ebintu byabwe bakola nga tolina kyolaba kikyuka kweyo mbeera. Naye nga Katonda ebintu ebyo ebimu abirekawo lw'ekigendererwa otukakanya otubeera nga atusembeza gyali okubanga obwesige bwaffe buli mu ye, n'okubeera nga yegwe twesiga mu buli kintu kyonna. Masekati g'obunafu bwe tuyinza okwenganga Mukama bwe busobozi bwaffe, ge maanyi gaffe, ge magezi gaffe. So ekitundu ekisembayo ddala kyenjagala okuba nga nkwatako lunyiriri olwa 23 olutulaga ebintu ebikulu, lutulaga nti bwe baamala ne baawula abakadde omwo mu buli kanisa era ne babasabira ne babawaayo eri Katonda oyo gwe baali bakkiriza. Kati ekyo kikulu nnyo, ekyo tuyita obuvunaanyizibwa obw'abaweereza oluvannyuma lw'okubeera nga babuulidde enjiri abantu ne balokoka. Ti oluvannyuma lw'amakanisa okuba nga gaali gamaze okusimbibwa wamu ate era n'okuyigiriza abantu bano enjiri eya Kristo Yesu, kubanga tugwanidde okubeera nga tusomesa abantu Kristo owannamaddala. Kristo atali wannamaddala talokola, wabula oyo wannamaddala yalokola. Bayibuli tulaga nti bwali buvunaanyizibwa obw'abatume okulonda abakadde mu makanisa gonna ge baali basimbye. Jjukira abakadde bano balina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga be baali abalabirizi ate be baali balina obuvunaanyizibwa obw'okuba nga basomesa abantu ekigambo kya Katonda, nga bagenda maaso n'okuba nga babakuuma eri enjigiriza enkyamu, nga babalaga ebyo bye baali bagwanidde okuba nga bakkiriza. Jjukira abakadde Bayibuli beeyogerako mu kanisa tetegeeza bakyala, etegeeza basajja, kubanga ensomesa ya Bayibuli etulaga nti abakyala tebagwanidde kusomesa baami. So obukulembeze obw'obufuzi obw'ekkanisa n'okusomesa Katonda yabuwa baami nga Timoseewo ekisooka 2:11 paka 14 bweragira ddala, ne Timoseewo ekisooka essula ey'okusatu egamba nti omulabirizi yenna agwanidde okubeera nga musajja wa mukazi omu, tegamba omukazi w'omusajja omu. So omulimu ogw'abo abayitibwa abakadde oba abayitibwa abalabirizi oba abasumba kukakasa nti tebaganya muntu yenna kusomesa kintu kirala kyonna ekiwakanya ebyo ebyatuweebwa, ate mu masekati g'okusomesa ekigambo nga bwe kyatuweebwa bagwanidde okuwakanya abo bonna abasomesa ebireeta embeera ey'okutabula nga Tito 1:9 bweraga. Naye bw'oba otunuulidde endagaano yaffe empya eteeka nnyo era essira ku mbeera oba ku nsonga ey'abakadde. Tekozesa kigambo mukadde, ekozesa abakadde. Bw'oba osoma ebikola by'Abatume essuula eya 2:17, Timoseewo ekisooka 5:17 mpaka 18, ne bw'oba osoma Peetero ekisooka 5:1, zonna zinywereza ddala ne ziraga nti obukulembeze mu makanisa gonna bwabanga bw'abakadde. Si bino eby'omuntu omu ayitibwa sakigwanyizi, omufuzi nakyemalira, kyayagala kyakola, tafaayo abantu abatwala atya, ebintu eby'engeri nga ki eyo. So
abantu beeronderanga abakulembeze baabwe wabula abatume be baabanga ku ntiko y'omulimu ogwo ogukakasa n'omulimu ogwo gukoleddwa buki bulungi nnyo nnyini ddala. So ekkanisa yonna erimu abakyala nga nabo bali kitundu ku bakadde, eyo si kkanisa, eriyo Katonda tagimanyi nga kkanisa era teri mu mbeera ntuufu kubanga ekkanisa etalina musumba, ekkanisa efugibwa omukazi era ekkanisa esomesebwa omukazi. So ebyo bikulu nnyo byakutegeera. Mu Lwabiri mwenya Bayibuli etugamba nti ne bayita mu bitundu ebyenjawulo nga mu Pisidia, ne bagenda mu Pamfilia, ne bagenda nga babuulira ekigambo kya Katonda eri mu kitundu ekya Paga, ne bagenda mu kitundu ekya Antalya, ne bajja era awo ne batambulira ku mazzi nga bakomawo eno gye baviira ddala mu Antiokia, era Katonda gye yali abateereddeko ekisa ky'okukola omulimu guno ogwali gutuukiriziddwa. Bayibuli etugamba nti era bwe bajja ne baayanirizibwa ekkanisa, ne boogera ebintu byonna ebyali bibatuuseeko nga n'omulimu Katonda gwali abakozeseza wamu ate era n'oluggi lwe yali aguddewo olw'okukkiriza eri bannamawanga, era ne babeerako n'abantu abo akaseera akagere. So ebintu bino bikulu nnyo nnyini ddala ebiragira ddala nti omulimu ogw'abatume tegwali mulimu ogw'abantu wabula gwali mulimu ogw'ekisa kya Katonda, nga Pawulo bw'alagira ddala mu Bakolinso 15:10-11 n'alaga nti ye yali kiki yali olw'ekisa kya Katonda. So naffe byonna Katonda byatusomesezza okukola mulimu gwa kisa kya Katonda, si gwa maanyi g'abantu. Ate n'ekirala mu kuba nti abantu bano baali bamisani abaali basindikiddwa ekkanisa eya Antiokia, y'ensonga lwaki kyali kibagwanidde okuddayo okuwa embalirira n'okubabuulira obuwanguzi bwe baalaba n'okusoomozebwa kwe baasanga olugendo oba ku ngendo ez'enjawulo ze baayina. Kyova olaba omu atera ne bagenda mu maaso n'okwebaliza nnyo nnyini ddala Katonda oyo eyali abasobozesezza okutuuka ku bantu bonna be batuukako. So eno essuula yeggalawo obumisani obusookera ddala obwa Pawulo oba kye tuyita the first missionary journey of Paul. So eno essuula 14 eragira ddala omulimu nti gwakolebwa bulungi nnyo nnyini ddala mu masekkati g'okola ki okuyiganyizibwa. So omulundi oguddako tujja kuba nga twekkaanya essuula ey'15 nayo tugende mu maaso n'ogimenyaamenya lunyiriri ku lunyiriri n'okwekkaanya ebintu ebyenjawulo. So nsaba Katonda nga bw'ali omwesigwa akozese ebintu bino biyambe bangi ku mmwe abali eyo kubeera nga muzzibwamu amaanyi eri ebyo bye mugwanidde okuba nga mukola ku lw'ekitiibwa kya Katonda.